kati bannaye mu America kiika omusajja oli gwe mumanyi omulimi Mr. Cashflow wa side bbiri kati mu bikooti biri byabadde ng'ayambala omulimi wammwe omusomesa wammwe w'ebyobulimi kati olwaleero ayingidde offisi ffe munnange abacapa emirundi ebiri bondaba eri ku nnimiro olowooza nti ndiwaayo olubeerera twawumula wano mu ssomero nga 22 November yes okuva 22 November mbadde ku faamu nga nnima nga nnunda nga nkola buli kimu kati munnange essomero lyaffe Vienna College is an Cambridge International School twaguddewo nga January 2 fenga 2 twabadde tukulawo staff yabadde reportinze abaana b'essomero ne baripotinga ku Sunday nga 5 era ne kibeera kyejago nnyo wano ng'abaana tubakiriyalinga abaana bayingira ekyo nakyo kirimuko ekyokuyiga gwe tunamu olabe abaana engeri gye bakiriyalingamu okuyingira mu ssomero nga tebalinaamu nnyo okwenyigiriza kwekulukunya systems weeziri ekyo tukiyita a seamless system nti bano abawala bakiriyalingire n'abalenzi bakiriyingire eno aba year 8 bakiriyalingire wano aba year 12 bakiriyalingire wano A levels wano kati tuteekeddwa nnyo creating systems ennungi ono omusajja mbadde nga mulaba nga ali ku nnimiro buli kimu nga kitambula abantu ne beebuuza nti akikola atya eno alima eno principal wa ssomero eriri international kati nkibalagako nti olwaleero 6 essomero abaana batandise okusoma ebyekyalo nabyo nja kubiddiranga mu ssaawa yaabyo essimu emala akawungeezi okuvugayo eddakiika 3 mba ntuuse n'enkola ebyayo n'enkomawo mu ofiisi naye olinanga okubanga olina systems ennungi kati gwe teebereza abaana baffe engeri gye bakiriyalinzeemu twabadde ne meeting ku Lwokuna ne tutereeza buli kimu ani abeerawa ani akola kino ate n'abazadde baffe n'abaana baffe balabufu teriyo ajampinga the queue teriyo ayita wano basasula dda teriyo tyajagala headmaster kwogeramuko naye tijaakwogeramuko naye nasasuddeko kitundu nno abantu abasasula dollars ezo zonna naye n'obalaba nga bali organized abasobola tubeere nga organize nnyo mulamu waffe naye kati olinanga okumanya nti kati essaawa y'ennimiro evuddeko amasuuti sinnagenaanika kuba kati zino ennaku ez'okuripotinga tolina kuba n'amasuuti nga tosobola kuyambako omwana musitulirako ku suitcase ye tosobola kutambula n'ogenda wano na wali kati nkyayambadde bwentyo smart casual amasuuti gajja kujja gye bujjako naye nga tonnaba kugenda ate mu klasi endala ey'ebintu oteekeddwa nga okwekubako enfuufu y'ekyalo n'enfuufu y'obulimi ng'ojje mu ofiisi nga zino ng'olina obusa ku ngatto wansi no bano ba clients balala you can tell me the top 5% ey'eggwanga lino erina omwana wano kati ng'ate basanga nga principal w'essomero ly'abaana baabwe nga yenna ajjudde enkwagulo nti mulimi it's okay okubeera omulimi naye omanyanga okutambuza obulamu buno obuddaabiriza bw'obanga omaze omwezi mulamba ng'oli mu kasaana ka Desemba ne January mu nnimiro bw'oba ovuddeyo mu nnimiro yitirakooko mu kasaaluuni akalungi bakuyooyooteko bakuziguleko zonna enkanyanya n'olususu luno dead skin gy'obaddemu musana oyakemu ofaanane ofiisi gy'ogendamu so abantu bamanye kubanga ne bw'onoba olina ssente mmeka nga tezikufaanana abantu bakwebuza ati bano omukulu tunaamulaba nti oyo gw'oyiseeko kyusangamuuko n'ogenda bakuyooyootemuuko wensalira enviiri nze ate ndi wakabi wensalira enviiri n'abaana baabwe basalira eggulo waliwo abaripotinze obanga 13 nga bakyalina enviiri empanvu maani twazisalidde wamu bazadde baye bali awo babasala nange bansala bajooyootako nabo babayooyoota kati notashowinga a class nti abaana woobatudde basalira enviiri ate gwe tosalirawo bw'obanga weekakasaawo naawe wooba osalira
ekyo kiragire ddala nti abaana b'abantu obatwala mu kifo ekiri hygienic naawe kyeweekakasa bansaze nabo weebali master kyekyo bembalaga nti enviiri ez'omusajja ziteekeddwa okubeera kept at a certain level ate n'omusajja tekitegeeza kusiibuuka olina okunyirira okufaanana sente zo